Mwatuze mtyano abazukuse tubaddiremu agatali konfufunga bwe gabadde mu kiro tuweza akadde kano ke mutuwadde era mukirize tutandike n'ebikulu ebyagabaddemu. Amazaalibwa ga Kabaka ag'ensanvu mu ogumu gakuziddwa. Ssabalabirizi Muzeeyi yeebazizza Omutanda okubawa ettaka wali Lutikko. Tulirwo lwa Bwakabaka bwa Buganda. Katikkiro akuutidde Obuganda okubeera obumu. Nga y'ensonga ya Buganda Ssemasonga ey'okutaano. Okuwulira omusango gwagambibwa okutta abaana kutandise mu lujjudde. Omwawaabirwa gwegaanye abazadde abamu ne bazirika. Is it true? No. Nirwe yanukudde okulaajana kw'abantu okugabadde ensite kuzza emmiruka. Kale omulabe wange nnyongera okwaniriza katandika agatali konfufu nga tutandise n'olusozi Namuŋŋoona luwuumye abantu ba Ssaabasajja okuva e Bule ne Bweya bwe babadde bazze okwetaba mu kusaba kukujaguza amazaalibwa g'Omutanda ag'omulundi ogw'ensanvu mu ogumu. Ssaabalabirizi w'Aborthodox yakulembeddemu ebikojjoko eby'okusabira Omutanda era ng'omugenyi omukulu abadde Maama Sylvia Najinda. Okusaba kw'okujaguza n'okwebaza Katonda olw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi II ag'emyaka 71 kutandise saa 5 ez'okumakya ku Ecclesia St. Nicholas e Namuŋŋoona. Ssaabalabizi w'Aborthodox Geronimus Muzeeyi yakulembeddemu okusaba kuno nga yambibwako bakabona abalala. Evanjeri entukuvu nga bwe yawandiikibwa omutume Matayo. N'amagezi ffenna tuwulirize. Omugenyi omukulu abadde Maama Nnabagereka era okusaba kugenza okutandika ng'abantu bakalidde dda mu bifo byabwe. Wetabiddwako abantu bangi okuli Katikkiro Charles Peter Mayiga, abalangira n'abambejja, bakungu okuva mu gavumenti y'Emmengo n'eya wakati, bannaddiini okuva mu nzikiriza ezitali zimu okuli Ssaabalabizi w'Ekkanisa ya Uganda Stephen Samuel Kazimba Mugalu, Ssaabasumba Paul Ssemwogerere, bajjajja abataka b'obusolya, abaana b'amasomero, abaka ba Paalamenti, abantu ba Ssaabasajja okuva e Bule ne Bweya. Okiriziddwa kwa y'Aborthodox yinnya ennyimba ezitendereza omutonzi ng'okusinza kubaddemu n'okutendereza olw'amazuukira ga Kristo okwajaguziddwa Aborthodox olunaku olw'eggulo. Omulabirizi ow'ejjinja n'obuvanjuba Sylvester Kisitu yabuulidde ne yeebaza Ssaabasajja olw'okuwa omukisa okuteeka amazaalibwa ag'omulundi guno. Era twebaza omukisa guno Ssaabasajja n'asiima nti omukolo gwe ogw'amazaalibwa essaala zikwatibwe wano ku Lutikko e Namuŋŋoona mu Eklisiya yaffe ya Orthodox. Ategeeza nkikulu nnyo kubanga Obwakabaka bwe bwabawa ettaka ku lusozi luno lubya kwe basinzira okubunyisa enjiri yaabwe ng'enkolagana eno erina okusigala ng'enywezeddwa. Okwebaza kungi nnyo era nga na wano wennyini we tuyimiridde wembi bagambira bino tulirwo lwa Bwakabaka bwa Buganda, lwa bugabirizi bwa Bwakabaka bwa Buganda. Ebyo byonna tubyebaza kubanga Obwakabaka bwa Buganda mu ngeri eyo bulaga ekikulu ekiriwo mu nkolagana wakati n'enzikiriza. Omulabizi Kisitu yeebazizza Fumuliza Nyirambwengula okuleeta emirembe n'obumu mu bantu be era Buganda eradde kyokka nti abantu balina okukimanyira nti ebyobuwangwa tebirina ebikontanira na ddiini era si bya sitaani. Abamu bagaana n'abantu babakugira n'okutuuma amannya gaabwe ag'ekika tebirina kuyitibwa bya sitaani. Sitaani kirala n'obuwangwa bw'abantu kirala. Ky'Omukama kye yajja okukola kwe kutulaga Katonda ow'amazima, kwe kutulaga omusana ogw'amazima, kwe kutulaga ayina okusinzibwa. So si okugamba nti bajjajjaffe bonna bakoze tulina okubijjawo n'okubiyita ebya sitaani. Enkoba ze nnyambadde olwaleero tetwazikoze mu ngoye zaava Bulaaya,
tetwazikoze mu ngoye zaffe ez'ejjinja wali mu Naitiro, twazikoze mu lubugo lwaffe. Saabalabizi wa Sadox Muzeeyi mu bubaka bwe asiimye Ssaabasajja okutumbula emirembe n'obumu n'ategeeza nti Buganda esigadde gwe mutima gwa Uganda. Mu mulembe gwa Muteesa olubereberye Buganda yazaala Uganda era Buganda esigadde nga gwe musingi ate gwe mutima gwa Uganda. Yeebazizza Buganda olw'ettaka lyawa Eklesiya kyokka ne basaba abavunaanyizibwa kugaba ebifo by'obukulembeze mu nteekateeka zonna okulowooza ku Sadox kubanga nabo basobola okuweereza n'obuvunaanyizibwa. Tunyigirizibwa olw'obutali bwenkanya mu kugabana mu ngeri y'okuweereza eggwanga lyaffe lino Uganda. Nnyinza okugamba Ssaabasajja nti tulina abakugu abo n'obumanyirivu bungi mu Orthodox bukyaki yaffe b'Orthodox bangi naye ekyennaku tulekeddwa mabega ate tulekeddwa bweru. Saabalabizi Muzeeyi afumiridde ebikolwa eby'ettemu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Omusajja Kalibutemu bwe yatta abaana 4 ab'eggwanga abato mu ngeri etiisa n'ebikolobero ebirala bingi ebituusiddwa ku bantu naddala okuwambwa n'okutulugunywa. Omukubiriza w'Eklesiya Sadox mu ggwanga Theodore Sekikubo ate nga embaka w'emiyaga ku lw'Abaorthodox abateefu yenyamidde olw'ebikolwa by'abakulembeze ebyokweyagaliza mu ggwanga lino ebisuse. Amateeka tegakolebwa retrospectively nti gaddayo emabega. Etteeka eryogerwako ery'ebizimbe n'ettaka nti abaazimba obuyumba obubi bwonna bwakumenyebwawo. Sebooza ennyumba z'Abannayuganda abanene n'abatono bonna babeera Bannayuganda. Tusaba pulezidenti etteeka eryalirike. Anokoddeyo abaagala okweyongeza emyaka mu Paalamenti n'effujjo eryetomekera mu kulonda. Okulangirira abatayitamu okusiba ababaka abalala bakyali mu kukomera abalala tebali mu ggwanga muno ababaka tebannabanagalira. Omubaka omukyalo w'Ekalangala Helen Nakimuli naye teyawukanye na Ssekikubo mu byayogedde ng'ono asabye bonna abaasiba olw'ebyobufuzi okuleetebwa mu kkooti bawozesebwe. Gwe balese mu kkooti y'abantu ne bamulese bamuwembejja naye abantu abatalina musango abaakwatibwa olw'ebyobufuzi bali mu makomera bavunda. David Tamale ne Lydia Nakiguli bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Katikkiro Charles Peter Mayiga akubirizza Obuganda okwewala ebibaawulayawula wabula babeere bumu balemese oyo yenna ayagala okubaawulayawula. Abadde mu kusaba okw'amazaalibwa ga Beene ag'omulundi ogw'71 agategekeddwa ku Lutikko eya St. Nicholas esangibwa e Namuŋŋoona. Oluvannyuma lw'okusaba okw'okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja n'emyaka 71 egy'amazaalibwa mu Lutikko ya Nicholas e Namuŋŋoona wazzeewo okwogera okw'enjawulo n'abagenyi okusanyusibwa abayizi b'amasomero. Ku mukolo guno abantu ba Ssaabasajja bambadde ne batonya mooli era ng'ebyokwenda binywezeddwa. Maama Nabagereka ne
ne Katikkiro Charles Mayiga olutuuse bagenze mu Lutiko gye bavudde ne beekubya ebifaananyi n'oluvannyuma ne babanjulira amakula g'Omutanda. Munda mu Lutiko babuulidde ebyafaayo byayo. Mu kusaba kuno gavumenti ya wakati ekiikiriddwa minisitule y'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu Oweekitiibwa Jesse Muyingo ng'onera yakiriye Pulezidenti Museveni. Minisita Muyingo awadde obubaka bwa gavumenti n'ategeeza nti Pulezidenti ne Kabaka omukwano gubasaza mu kabo nga Pulezidenti ayozayozezza Ssaabasajja ku mazaalibwa gano n'okumwebaza okutumbula Buganda ng'ayita mirimu egitali gimu. Oweekitiibwa Pulezidenti mukwano nnyo gwa Ssaabasajja Kabaka era amwagala nnyo. Bannange tulina okumanya nti Pulezidenti ekitundu kyeyazannya tetusaana kyerabira kati mangu. Ensonga ey'okubiri gye baŋŋambye nti tusiimanga Uganda, gavumenti ya Uganda emirimu emirungi egy'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka gy'asobodde okutukolera mu ggwanga lino Uganda. Bale Ssaabasajja mu ngalo. Era tusaba enkolagana ennungi eri wakati wa Ssaabasajja Kabaka ne Pulezidenti waffe, enkolagana eri wakati wa gavumenti ye ne gavumenti ya wakati, twongere ginyweza bunyweza, tugende mu maaso nga bwe tweyagalira mu nsi yaffe. Amakula ga bukadde 2 n'Abasoddokisi n'abo bukadde 10. Oweekitiibwa Honorable Muyingo awaayo amakula ga Ssaabasajja Kabaka. Amakula gano Minisita Muyingo agakwasizza Katikkiro Charles Mayiga bw'atu n'asaba bannabyabufuzi bulijjo okutwalanga ensonga zaabwe mu bifo gye balina okwogera ebyobufuzi gamba nga Paalamenti n'awalala. Batulekekokko kuba kati budde bwakweddaabulula, budde bwakukola, naye ogenda n'osanga ng'ate emikolo nga gino gyantunyumidde ne ginyuma ne gifuuka ensonga enkulu gifuuse politics. Njagala politics ono tumukolere ewaffe eri mu Paalamenti, tulina fola Paalamenti wa naye kaakati obudde bubeere bwa kukola, obudde bubeere bwa kwegatta nga bannayuganda, obudde bubeere bwa kulaga mukwano. Katikkiro Mayiga agambye nti amazaalibwa ga Nnamunsuwa Buganda egakuliza ku nnyingo 3 okuli obukulembeze, ebyobulamu ssaako n'obumu. Obukulembeze gwe musingi gw'enkulaakulana mu buli mbeera. Ey'okubiri ya byabulamu. Ebyobulamu tubisoosowaza kubanga bw'oba toli mulamu tolina ky'oyinza kutuukako. Omulamu ogwokusatu gwabadde bumu. Ate eno nga y'ensonga ya Buganda Ssemasonga ey'okutaano. Okwegatta ge maanyi. Bwe tutaba bumu omulabe kimwanguyira okutusaasaanya. Ayozayozezza Ssaabasajja okuweza emyaka 71 egy'ekitiibwa n'asaba abantu b'amatumpagwa obutakkiriza bibaawulayawula. Eddiini, ebyobufuzi, amawanga, ebyo bulijjo biba byawufu, naye tewali nsonga lwaki bitutemaatemamu. Tusaana tubirabe awula. Agambye nti Buganda omwaka guno yatongoza enkola ey'okusitula omutindo era bw'eneegattako obumu ejja kutuuka mangu gy'eraga. Enteekateeka eyo eruubirira okukola buli kimu ku mutindo ogusinga okuba ogwa waggulu, olwo tusobole okugiganyulwamu mu ngeri esaanidde era ematiza. Abantu abeeteeka ku mukolo guno mu ssanyu bayozayozezza Omutanda ne bamwagaliza emyaka emirala mingi kafukunya. Tuli basanyufu nnyo olw'olunaku olwaleero Mukama n'atusomesezza okuŋŋaana okulaba nti tumuyozaayoza ate nga era twongera okubeera nga twenyumiriza mu kubeera Abaganda. Bishop Kisitu abuulidde okuva mu Ekeresia y'Abasoddokisi atugambye tuddemu okulowooza ku bintu byaffe bifuula Buganda ey'ekitiibwa bireme kubanga bya sitaani. Obubaka obwo butukoze bulungi era Ssaabasajja Kabaka otukoze bulungi so okwetaba ku mazaalibwa ago. Nyammwebaza nnyo ebintu bingi by'azaakola bingi, azimbye amasomero, ayagadde enzikiriza zonna, tayawudde mawanga wadde amadiini. Oluvannyuma basaze keeki y'amazaalibwa ga Ssaabasajja eyawundiddwa bulungi. Emyaka 7 mugumu wangala ay'omutereka. Lydia Nakiguli ne David Tamale be bakusakidde eggulu lino ku Rwanda TV.
Ssaabasajja Kabaka. Ate ebyokwerinda binywezeddwa okwetooloola eggaba naddala mu kifo awatudde kkooti okulira omusango gwagambibwa okutemula abaana. Christopher Okero ng'ono yalumba ekifo agambibwa okulumba ekifo awakuumirwa abaana ekya Ggaba Early Childhood Development Center n'atemula abaana bana ng'akozesa ebiso. Ebyokwerinda bibadde by'amaanyi eggaba mu kifo awatudde kkooti okulira emisango gy'obutemu egivunaanibwa Christopher Onyom gwe balumiriza okutta abaana bana ku ntandikwa y'omwezi guno. Ekifo kino kisoose kwekebejjebwa mbwa za poliisi. Abantu abaze mu kkooti basimbye ennyiriri okwazibwa okubadde ne bannamawulire. Abantu ba bulijjo babawadde kkaadi ezibayita okwetaba mu kuwuliriza emisango gino. Okera aleeteddwa wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Okulira omusango guno kutandise n'okusaba okuva omusumba Peter Kasirivo owa Ggaba Community Church era nannyini essomero lya Ggaba Early Childhood Development Center ekifo we baatemulira abaana bano. I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen the weak. Kkooti etudde Ggaba ku kisaawe ky'essomero erya Maranatha High School ng'ekubirizibwa omulamuzi Alice Komuhanji Kawuka oludda oluwaabi nga lukulirwa Jonathan Muwaganya ne Ann Kiza lusomedde Christopher Okero Onyumu emisango 4 nga gyonna gya butemu n'agyegaana. You unlawfully caused the death of this person called Eteku Gideon. So have you heard that charge? Yes, my lord, I have heard the charge. You've heard the charge. Is it true? Do you mean, my lord, to ask me for the plea? Sorry? The plea? You want to speak to your lawyers? Yes, please. Just 1 minute, please. Mr. Okelo, is it true? No, my lord. I plead otherwise. I plead not guilty, my lord. You plead not guilty. Kigambibwa nti nga 2 omwezi guno Christopher Okero Onyom yatemula abaana bana okuli Etek Gideon, Keisha Hagenworth, Seruyange Ignatius ne Odek Ryan ng'ekikolwa kino kigambibwa nti yakikola agenderedde era ng'amaze okukirowoozaako. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke asabye abantu b'e Makindye okukuuma emirembe nga kkooti ebuuzesa Okero. Tukimanyi nti keesi eyo yaleetamu ebbugumu lingi. Abantu balina obulumi bw'amaanyi okulaba nti omuntu yali asobola okukwata abaana bana n'abasanjaga. So naye kyetusaba mukuume eddeewo. Asabye abantu obuteeraliikirira ku bukuumi obungi batadde ku luguudo ne mu bitundu by'e Ggaba. Eno ye kkooti esookedde ddala ng'ogyeko kkooti y'amagye okutuula mu kifo awaddizibwa omusango ogwa Nagomola. Judith Nalugwa ne Musa Sewankambo be bakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV. Bazadde b'abaana abattibwa e Ggaba bawadde obujulizi ku ngeri gye bafunamu amawulire g'okuttibwa kw'abaana baabwe. Abamu ku bano bazirise nga bajjukira engeri abaana baabwe gye battibwamu. Abafamile z'abagenzi bulizi wa bannamateeka basatu okulistanira okekyo Paris Katumba Busobuzi ne Rogers Mugabe yeewokera olizibwa Richard ku mbuga Sala Awero omuwabi wa gavumenti omukulu Jonathan Muwaganya ategeeza ko ndi bannamateeka b'enjuyi zombi n'okera bunani wabakanya nti obujulizi bwa Dr. Katongole Abudo eyeekebejja emirambo gino n'akola lipooti bukozesebwe mu kkooti kayitaze ku obujulizi mu Bonto. Alipoota Dr. Katongole esomeddwa mu kkooti ng'akyalibwa nti abaana baafula okuva mu musaayi omungi olw'ebisage byabatuusibwako.
nerazuula ng'emirambo gyonna gyali gisibusi n'okujoga nga kino kyaleetebwa ensi yatusibwa ku baana bano. On evidence of trauma, there was a 14-centimeter long open wound on the right side of the neck, which was located at 66 centimeters from right heel and the nape of the neck. Obujulizi buno kkooti busigaza ng'ekizibiti. Omulamuzi azirema okusomera okera obujulizi buno n'abukkiriza era n'abusaako omukono. Kkooti era yanjudde abawobozi baayo abagenda okuyamba okukuliza omusango guno kubadde Musana John, Maria Topisa Kyobijja ne alina omugisha lwekyo ono okubibirayiro omulamuzi n'abalambika ku kye balina okukola n'okugoberera. On whether they will sit through the court process and they will hear all the evidence, and afterwards, at the conclusion of the case, they will advise me. Kkooti omuddemu okumalira kika 10 liluzeemu oludda olwabina lwanjulira kkooti abajulizi bana nga bonna bazadde b'abaana bano okubadde Stella Apoloti Mama Weteko Gideon Nguna atendewalidde oluvannyuma olw'okunywera kkooti ebyaliwo ku lunaku olwo n'asirika. Omulala abadde ku Makeki Mavini Oteemo taata wa Keisha Agenulothe Oteemo ono agambye nti yaliko mulimu mukama we yamubikira. Nateera nga bulijjo nga ngenza okukola. When my supervisor came, n'angamba omwana afudde. Yembazira Lawrence atawagira nti yaseru yange naye ategeeza nga bafunye bagamba okugenda kusomera okuba waliyo obuzibu n'azindika ebaganda bye n'asigala waka ng'ono muganda we yamulingirira mu ddirisa ng'ajja ng'akuba emira nga n'amanya nti omwana we afudde. bwe yajja yakugamba ki? bwe yakaaba yagamba Ignatius baffe ntegeeza nti naye yali akoze eki. Omujulizi ow'okunayo Kulutu Simon taata w'Odekera yani ng'agambye nti agayibwa ku mutima okero yamulaba ku lunaku lwe yatta omwana we. Bwali lwakuna nga 2 Thursday 2nd ogwokuna 2026. Agambye nti bamukubira essimu n'asanga omwana we bamaze okumusala ensingo kyokka nga ne maama wazirise ng'atwaliddwa mu ddwaliro. Bali bamwebasizaawo kabalaza nga n'okumubikako bamubiseeko. And they had covered him. At which veranda? Kabalaza ki? Somero. Omujulizi owokutano yenna Mutebife ng'ono y'omu kulabiririra abaana bano era nga wano yakamala emyaka 5 ategeeza kkooti nti okero yagenda mu kifo ekyo ng'alumu omwezi guno n'amutegeeza nga bwe baali bamulagiridde aleeta omwana w'emyaka 3. Ono yamulagirira okumutwala mu ssomero lya primary kuba bo baali balabiririra abaana bali wansi w'emyaka 3. Nimugamba naye tulina nursery section ku Maranatha wansi osobola okutuukayo ne bakuwa ekifo mu baby class. Agambye nti yalemerawo ng'agamba nti omwana yitayogera bulungi era tasobola na kubeera mu bantu nga yali ayagala abeere mu kifo ekyabiyige. Okero yakkirizibwa okugenda mu ofiisi y'omukwano w'ekifo kino odongo anti ne bateesa ku byetaagizo omuli ebisale n'abakudde enkira amalirize okusasula. Yasaba n'angamba nti bw'anaaba aleese omwana oyo muyambe mbeere nga mu monitoringa mubuulire improvements ze bw'anaaba nga akakinze up second term abeere nga mutwala mu baby class. Enkeera nga 2 lwakolete muliro yakomawo Namutebi namulaba nga ali ku gate namuyingiza kyokka yali awese akasawo ku mugongo. Yalina akasawo buno obw'aba beginners aba baby class ng'akaweese ku mugongo ke yaŋŋamba nti ke kasawo ke nali mugambye ak'okugulira omwana okuleeteramu engoye. Agambye nti yagenda mu ofiisi y'odongo n'asula emitwalo 24 n'ekitundu ng'akozesa mobile money. Yabategeeza nti omwana si yamuzaala wabula ayamba ku maama we ng'era ajja kumuleeta ku Lwokubiri ku ssomero nga yisita ewedde. Era yatugamba ye kwolwo yali azze kiriyalinga bya ssente n'agamba nti ajja kusindika maama w'omwana ajje n'omwana tumuggyeko documents z'omwana ezimukwatako. Oluvannyuma fuluma w'ofiisi era Namutebi agamba nti yamusaako birowoozo kyokka oluvannyuma bulengera ng'akutamira omwana ng'ali wansi ng'alowooza nti yali amukuba kyokka byasembye yalaba nga Keisha ali wansi mu kitaba eky'omusaayi. Natuuka mubuuza abaana baffe okuba baaki
yali tannanziramu gendo tunula wansi nga waliwo omwana gwe bayita Keisha Genrot. Ono yali akutte akambe mu ngalo yoka mu kiseera ekyo yasala omwana owokubiri anyundi ndi yakwata akagali k'abaana kebazanyisa n'akuba omutemi nga wano yava ku mwana n'ateeka okumugoba n'agwa ekigwa omutemu n'amuleka n'addayo n'asala omwana omulala. Omwami eyo yali speed ennyo mu bintu bye yali akola, yabakirawo omwana owokubiri immediately. Mbwangu nakwata obugaali abaana bwe bavugirako wabweru nenkamukasukira. We nakamukasukira yasooka n'aleka omwana gwe yali akutte n'asooka n'angoba nze. Agamba nti yasituka n'addamu okubuuka ero akagali era n'addamu okumugoba nga bwe yamutuukako yalowooza nti agenda kumusala kyokka n'amuleka n'addayo n'asala omwana omulala. Nalwawoko wansi engeri gye nali ndimu entiisa. Nagenda okusitukawo nga ali ku mwana gwe yasala eyasembayo, owokusatu saamulaba nga yamusala ndi awo wansi nga ndi traumatized. Era omwana gwe yasembayo sala gwe namulaba nga asembayo sala yali Ryan Odeke. Bw'abuziddwa bati waliwo bantu badduukirira n'ategeeza nti abalabirira abaana bonna baliko bye bakola. Ebyo byonna nga bigenda mu maaso bakeyateeka abalala bali luddawo. Ekintu kino kyagwawo mu bwangu, byonna byaliwo mu ddakiika ezaali entono ennyo. Mrs. Odong yali amaze ofulumawo wabweru ng'akuba alam keyateeka omulala we byahapeningira yali atutte baana manju kubanga tubawerekera for short call n'okulongoosa emanju poties. Baali bakamala okulya break ngateeka omulala ali kulongoosa room. Ategeeza nti yakuba endula abadduukirizi ne bava ebweru ne bakwata okero gwe baggalira mu kayumba kasikaali poliisi yamusangira okererayo n'ebise birala mu sitokisi. Poliisi yaŋŋamba okuggyamu engoye nali nyambadde nzibawe kubanga zaali zijjudde omusaayi. How did that get on your clothing? We bamala okwaresitinga oyo omusajja nalowooza nti maybe waliwo omwana gwe nsobola otwala mu ddwaliro kati nasitula Keisha nga njagala mudduse mu ddwaliro eyansiga omusaayi. Omulamuzi k'omuhanjo omusango gwongezeo okutuusa ku lwokusatu lwa wiiki eno. Judith Nalugwa ne Musasi Wankame bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Kale gegabadde eggaba kati ate nkutegeeza nti n'olupapula oluganzi olwa Bukedde lufulumye. Bukedde akuletedde emboozi egamba nti ali ku gw'obutemu ali ku gw'okutta abaana eggaba byayogedde binyiiza abantu. Bukedde abikuleetedde. Tukuleetedde obujulizi bw'abazadde be battira abaana. Bino birimu kigambo ku kigambo. Gulo olupapula lwa Bukedde olabe kkooti eyo nga bw'etambudde. Jjukira wano mu Gataliiko Nfuufu tukusunirako naye ate Bukedde ekuleetera emboozi empanvu. Mulimu n'omukyala gwe babbyeko omulambo gwa bebi we mu takisi nga ttottola. Byabaddewo bitya. Bebi yabadde afiiridde wa yabadde amutwala wa. Bukedde yabirina. Amasomero n'abayizi bajumbidde Bukedde end of term 1 exams nga ku lwokubiri mulimu ekigezo ekya social studies. Gulo olupapula lwo oluganzi ofune ebyo ate era ne Trump ayingiza papa mu bya Iran ne bimwokya. Wetaga kumanya bimwokeza bitya. Olupapula oluganzi ku nnusu 10 zokka kw'olufunira. Mwebalire ddala bannaffe okukkiriza ne tutambula ffenna. Nze Sanyu Robina Mweruka mbadde ne Mebo Mulungi. Tubalekedde bannaffe ab'ekyenkya naye teweerabira nti programu zaffe endala nnyingi kyajja n'olwekyo wekuumire ku mpewo eza TV y'omuntu wa bulijjo. Katonda omulungi ow'ekisa bakuume musibe bulungi. Mweraba.